Bwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nantiza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeyo enkuba era ng'okusinziira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Kabale yafunye enkuba eyawezezza milimitaazi 8 n'obutundu 7. Lira nebeera n'enkuba eyawezezza milimitaazi 3 n'obutundu 8. Olwo ate yo Jinja nebeera n'enkuba eyawezezza milimitaazi 3 n'obutundu 6. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwadde nga bwakinyikagobe olwo ebyo ebiri Masekati ssaako n'ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale mwabadde nga mwetobeseemu enkuba. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwadde nga bwakiddedde. Nga kino nno kyavudde ku sserwandula mpewo eyitibwa Sentelena okwongera okunafuwa era nga kino kividdeko omukubo gw'enkuba okusenvula okudda mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'empewo empeweevu ezifuwa okuva ku Sseguyanja Buyindi okudda mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebiri mu buvanjuba Masekati ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba tusuubira okufunayo enkuba olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba era nga tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 29 ssaako ne mu buvanjuba ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne mu bugwanjuba ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos, Johannesburg, Antananarivo ssaako ne mu Nairobi tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu Antananarivo ssaako ne mu Nairobi tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu okuggyako mu Dhaka yo tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu Moscow omuzira gukyaliyo mungi ddala awamu n'obunyogovu bukyaliyo bungi ddala ate ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakwamu wadde nga ne mu Beijing obunyogovu nayo bukyaliyo bungi ddala. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbe lwa TV yo beera bulungi.